Gye buvuddeko olukiiko lw'abaminisita lwayisa obuwumbi bw'ensimbi za 56 n'obukadde 9 okuweebwa akakiiko k'ebyokulonda kakole kutegeka okulonda kw'abassentebe b'ebyalo okwetooloola eggwanga lyonna. Okusinziira ku minisita wa gavumenti ez'ebitundu Rafael Magezi, kyasalibwawo ng'okulonda kuno bwe kwalina okuba okw'okusimba mugongo. Kino we kyajjira ng'ekisanja ky'abassentebe b'ebyalo kimaze ebbanga nga kyongezebwayo okuviira ddala mu Gw'omusanvu omwaka gwa 2023 ekisanja kyabwe lwe kyaggwako. Okulonda okwo kubeewo mu mwezi ogwokusatu n'ogwokuna obutatuusa ku lunaku olw'okulayira kwa President n'ababaka ba Parliament. Kati oluvannyuma lw'okulambika kulonda kuno ebibiina by'obufuzi eby'enjawulo bitandise okweteekerateekera okulonda. UPC intends to participate fully, but we raise the concern. The level we have been treated, the funding of iPod, which was supposed to be for parties, has been treated like somebody's personal purse. Abantu baffe tugenda kuddayo tubazeemu amaanyi beetabe mu kulonda okwo. Twakizudde nti abantu newankubadde twatambula nga tukubiriza abantu okwetaba mu kalulu. Wano mu Kampala abantu abalonda baali bitundu 26 ku buli 100. Ekintu ekiswaza ennyo. David Lewis Lubongoya nga ssaabawandiisi w'ekibiina ki National Unity Platform ategeezezza ng'ekibiina ki NRM bwe kibadde kyeyambisa obukiiko bw'ebyalo okubalinnyirira. Mwakiraba gye buvuddeko nti abasajja n'abakazi abali mu LC structure babakozesa nnyo okukola emivuyo mu kulonda, babakozesa nnyo mu kubba akalulu. So bwe tuba tetuvuddeeyo ne tulwana kyonna ne tulaba nga ebifo ebiri ku LC tubifuna, fe ababa bakoze ensobi. Bagamba tibakweyambisa akalulu kano okwoleka ng'ekibiina ki NOP bwe kirina enkizo mu bantu kw'ossa n'okwoleka emivuyo egyali mu kulonda okwasooka. Of course akalulu ak'amazima n'obwenkanya kaali badde mu bokisi wali, naye kaakati engeri gye kaali kakusimba mu mugongo naffe ate tusobola okukeyambisa ne tubalabisa. Abigwanyiza okukwatira ekibiina ki NOP bendera ku bwassentebwe bw'ebyalo baakusooka kusunsulwa akakiiko k'ebyokulonda mu kibiina okusobola okufuna abantu abalimu ensa. Naye ne mu bitundu byonna by'eggwanga tukubiriza abantu baffe batandike okwetegeka akakiiko kaffe k'ebyokulonda akakulemberwa omukyala Harriet Chemutai kajja kufulumya guidelines, then abantu baffe basobole okujja ku expressinga interest. Akulira oludda oluvuganya mu Parliament Joel Ssenyonyi bw'ati asaba ebitongole ebikuumaddembe okwewala emivuyo mu kulonda kuno nga bwe gwali mu kulonda okwasooka. Twagala obukulembeze ku mitendera gyonna. Yesu akalulu twakayitamu buli omu alabye engeri gye kaatambula, obutali bwenkanya obuyitirivu. Ate nga bwe tugamba akalulu ebeera process, akalulu si ka lunaku lumu, ebeera process. Kati candidate bw'aba tasobola kgenda n'akampeyiniga nga lwagenda okukampeyiniga, abawagizi babakuba emiggo bwe batulemesa n'ebirala, ekyo nakyo kikontana n'akalulu okubeera ak'obwenkanya. Baagala akakiiko k'ebyokulonda kaveeyo n'ennambika ennambulukufu enaagobererwa mu kulonda kuno. Tuleme kulinda ate wabulayo wiiki emu, wiiki 2, batubulire kati bino bye mulina okukola nga tulina wiiki emu, wiiki 2. Mutubulire nga bukyali. Tweteeketeeke ku lw'akalulu kano. Kyokka bba ab'ekibiina ki People's Front for Freedom bawakanyiza ebya gavumenti okuteekawo ekkatala eritagikwatako. Teyinza kuba executive arm of government nga yerangirira nti minisita alangiridde nti kakati wagenda kubeerayo okulonda mwezi ogwokusatu n'ogwokuna. Ekyo bakoze tekiriiyo, bamenye mateeka. Elias Lukwago akulira ekibiina ki PFF ow'ekiseera atugambye nti ensimbi z'omuwoomusolo zigenda kutookomoka mu kutegeka okulonda kuno. Akalulu akatalina nti bagenda kukuba ballot paper, simanya ballot box ziri awo, simanya kino n'ekino n'ekiri, sente ezo zaaki. Newankubadde akalulu kano kakusimba mu mugongo, Lukwago agamba tebalina bwesigwa n'ebyo ebisuubirwa okulangirirwa. Olaba babba akalulu ko mu mugongo akaabwe ak'NRM ne babala mu fuulo, n'akwata ku mugongo gwono n'abala emirundi 2 n'abala 3 n'abala gumu n'agira bw'ati ne babikyanga ebyo mu mugongo mu NRM primaries. Kano ke batabbe. Bw'ati atugambye nga baliko byebakyekennenya okulaba banga ekibiina baneetaba mu kalulu kano oba nedda. Tukyayagala okutunulira sayidi zonna tulyoke tusalewo ekyenkomeredde. Ne tuddamu ne tukkaanya tituyisa olukiiko ennaku z'omwezi 13 ne 14 omwezi ogwokusatu. Kati ekirindiriddwa ke kakiiko k'ebyokulonda okuva mu n'enteekateeka ennungamu enaagobererwa mu kulonda kuno.